Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banachuka chuka mbabuzaako. Nga bulijjo radio Katwe. Ntisaba banachuka chuka. Tusigale nga tuli focused. Mbasaba tusigale nga tuli focused. Tuve mu diversion zino ezijja ne tuzibuukira. Ekyo kintu kitono nnyo. Government ya Museveni gye mulabeeyo okujja mbuyinza. Yalepinganga bamama baffe. Ba Museveni balepinga bamama baffe. Balepinga bannyinaffe mu kugezaako okunyiiza bakadde baffe babawa abalwanyi. Tendewunya omutakera ku maca n'akiyalinga bino ebintu. Oba lwakuba temufa ku byafaayo byansi. Museveni butya bwe yazannya obuyeekera bwe. Yajjanga n'asanga abawala basatu awaka n'abalenzi nga 7 naye nga ayagala bamwegatteko nga bajja ekiro ne bakwata bali abawala ne bakwatiramu ne maama waabwe ne babasobyako. Kati nanyini makataata akera ku maca kuwayo baana bagende balwane. Ezo tactics Museveni yazikozesa ne banne okufuna abalwanyi abamuwamusisa olutalo. Kati bw'osanga omuntu nga ashiyalinga atambuza narrative eno eyajjonozoganya weewuunya okutegeera kw'omuntu. Munakyukakyuka mubireke bali babikole. Fe tulina obulumi ne gavumenti ya Museveni nti baganda baffe bangi bannyinaffe bangi abatusiddwako obuliisa amaanyi mu gavumenti ya Museveni. Abamu kati bafu. Abamu tebasobola na kuvaayo okwogera. Bali mu depression tebasobola na kuvaayo okwogera kigambo kyonna tibabaka basanya basirifu. Tubadde mu Uganda wano nga amaje abasirikale nga bakwata abakazi ne babasobyako bamala okubasobyako ne bavumita emiti mu mbogo bibadde mu Wakiso abakyala basuka mu 15 battibwa mu gavumenti ya Museveni nga tulaba bwe tuwe tuli. Gweyagala kungamba omuntu agenda ku best buli lunaku singa bageze na kamera abaye basuku bakyala bameka bagenda mu best ne basulayo ne bakesezaayo ze namukwano gwange yali obukadde 35 yabulira ku best ogamba ye bakakuba wala bameka singa yina kamera. So muno omuntu butono nnyo ku kyetuliko tuli ku kozi nene. Mbasaba bannakyukakyuka fe tulina baganda baffe abafu ebyabaviirako okufa kulepingibwa. Waliwo omukyala awo kati muwabuzi wa Museveni yeyita president advisor ina akabina ati nga yakayingira mu NRM yajja n'akabina nga kanene n'akanyeenya ati aba NRM baali bagenze esoroti eyo ewa Mukula alina hoteri amawulire gatutuukako nti omukazi oyo abasajja bamukuba kibooko nga buli gyakwatayo tebagibala. Omukazi oyo bamwebakako abasajja basuka mu 15. Ekyamazima yatwalibwako ne mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Bamala okumwebakako ne bamubamba bati nga bw'otunula munda ne kapa etuukirayo munda ebyo byamutuuka ko tasobola na kubyogera. Tasobola na kubyogera ebyo byali mu NRM munda. Wali awo muwabuzi wa Museveni. Simanyi president advisor wa Museveni wali awo. Abasajja bamwejavaana ekiro kimu nga bamutamizizza. Agenda okuvayo nga yebyeyebye. Tasobola na kuvayo okwogera. Ali byogera in future ali byogera. Bantu bangi abatasobola kuvayo okwogera. Biki gavumenti ya Museveni bye batuusizzaako. So mbasaba bannankyukakyuka tubeere nga tuli focused. Tufunule bigger picture tuve muno obuntu buno obujja buno bagenda bavuga sifa tuteekeddwa okuvuga ezo nonsense. Baleke babivuge bali mu butategeera abo abo. Kukyogamba ekyo kikola damage control kukyagula nyoba n'ekibiina kya Nopu. Oyo mugezi wa kibiina omukulembeze wa Nopu. Yakulya security y'omukulembeze waffe. Bitukosezaawa. Lwaki tubiwa obudde? Sikale ku nsonga ennene. Then ekindeese. Waliwo olutalo kafungula nkete olugenda mu maaso mu parliament ya Uganda. Mujugira myaka 2 bebegana baga Museveni kyagenda okukola ku mulundi guno. Agenda kubba akalulu k'eggwanga, agenda kutubbako akalulu. Agenda kosa all possible means zonna okulaba nga atwala obuyinza bwa Uganda. Muna Uganda kere ku machanga yakuba enduulu era bebbo. Jagenda okuwaba era yebbo. Abagenda okumugalira era yebbo. Kino mugenda kukira bakati. Oterwa nako bana Uganda kufulumya Museveni. Njagalo bategeeza mu abali eyo. Bana abasajja ba Museveni betudiringa nabo twagala okujja mbuyinza. Basajja bannalwanda abayizirayiri. Bayina omusayi gwabwe DNA yaabwe y'ekizirayiri ebalimu. Mubalabanga bana Uganda si bana Uganda. Bannalwanda abayizirayiri bayina omutima ogutakkirizika. Otawuli genda maaso mu parliament ya Uganda wakati wa Anita Amongo ne Robert Mao
koteka n'omumyuka we Tayibwa atayogera ne Namuganza aluyingidde. Museveni bwatu bwakola ebintu bye. Era bw'obuuza abantu abatayiga fa batakola nkona Museveni tumulaba nti use you and dumped you. Then baba kola naye tebamulaba. Bo tebamulaba bakola naye. Omukazi Anita Amongo abadde afuuse ekyenena. Abadde afuuse ekyenena. Akulaga nti w'amaanyi, alina amaanyi amasukulumu tagambwako. Era ffe tumwagalira ddala. The reason is why Parliament tulina okugitunula muno gikubamu ttooki. Tunayo interest ennene. Omukulembeze waffe agenda kuba president wa Uganda kkiriza oba gaana. Ne ayinza obutasatula Parliament. Olw'okuba nti okuddamu okulonda abakulembeze abagenda mu Parliament. Ayinza okuba tewaliwo ssente mu kaseera ako. Ayinza okulekawo Parliament. Etereza amateeka agabadde amabi gafuuka amateeka amalungi. So tulina interest ennene mu Parliament yawo. Oluvannyuma nga Museveni amaze okutubbako akalulu nga kawedde. Kokasi ya NRM yatudde bukubirire n'ekola kye bayita endorsement ne backing Anita Amongo ne Tayibwa babongere ekisanja. Baba kamala okukola ekyo amalobozi ne gavaayo ku ttaka. Bagamba nti Nobert Mao ayagala kubeera speaker wa Uganda. Mao n'akola press conference n'atakyegaana. N'agamba nti abantu bamukubira amasimu nti abeere mu leesi ya speaker wa Parliament ya Uganda. Jukira NRM amaze okukola endorsement ediza bano ekisanja Tayibwa ne munne Anita Amongo. Tugeze okera ku matange Namuganza akiyingidde. Anita Amongo ayine entalo nyingi za creatinze. Tamanyi na mulabe wa Anita Amongo ayine entalo za creatinze nyingi mu ggwanga lya Uganda. Tamanyi na mulabe we. Ekisooka oyinza okulowooza nti mu NRM yagisaliyawo kyegenda okubeera. Kino kyeyolese wano nga tuli mu campaign trail nga yagenda mu bitundu n'akwata omuzinano n'ayogera ne bateekawo omutaputa. Ekyo kyanyiiza abantu bangi abali mu structure y'ekibiina kyabwe kya NRM ne mu Buganda banyiiga. Ne bagamba Museveni najja mu Buganda okuba mu campaign. Anita Amongo atamanyi Uganda najja n'akwata omuzinano mu Buganda. Abali mu Buganda baka Parliament banyiivu nnyo ku nsonga za Anita Amongo. Naawe walala yatuuka n'okuvaayo n'agenda mu Western Region. Nanmu omukisa abayo okwogera ensonga zaabwe nga yakutta omuzindaalo nga bataddewo omutaputa atataputa mu lulimi olweri oyo Anita Amongo. Olunaku lumu Museveni yakolako statement n'agamba nti waliwo connivance, waliwo okwekobaana wakati wa Parliament ye Uganda ne Ministry ya Finance. Begabanya ssente nga bwe baagala. Kye nayita Parliament eyo nti was Parliament nagiyita Parliament money bonanza ya Anita Amongo. Kati Mao yakoze statement. Twetaaga kati mu kaseera kano okuzza Parliament yaffe, okuzza ekitiibwa kya Parliament ekibadde kiyenjebuse. Ebyo bigambo bya Nobert Mao. Mbuye ekimuleeta okuba speaker kwe kuzza ekitiibwa kya Parliament eya Uganda. Ekyamazima sikanya na Mao twayawula. Ne abantu ababiri abo bateeka ngo tagala kulondako speaker. Olaba nga Nobert Mao ali more qualified than Anita Amongo. Oba oyagala oba toyagala bo bateekawo ababiri. Olaba nga Nobert Mao ali suitable candidate okubeera speaker wa Parliament ya Uganda okusinga Anita Amongo. Then ekibalo kiri wano. Gwandyabuza Nobert Mao ayafuna babaka bataana ba Parliament ku kibiina kadi ya DP nga Mao akimanyidde ddala to omuntu okubeera speaker wa Parliament ya Uganda ekibiina ekisinga okuvaamu ababaka abangi kyekifoominga speaker n'omumyuka we. Then gwe Mao ajjawo confidence emukaka oba emulowooza nti asobola okuba speaker wa Uganda. Manyi Museveni musajja munanfuusi nnyo. Museveni akasukira omuguwa. Kati Anita Amongo wali ku mase ya Museveni. Era njawo okutegeeza Anita Amongo oteeka emigugu mu ddiiro. Oli ku mase ya Museveni. Museveni kati asobola okusevinga. Ne Museveni mu kaseera kano ne mutabani we oli Sega Mwenge Misuseera. Tebagala kulaba muntu atudde wali mu mbali nga tabayinaako kakwate. Tebasobola kukkiriza Anita Amongo kubeera wali nga yakulira Parliament ya Uganda nga si waabo. Nabasinali ebaddewo kono yakafa, bana bajje nabakafa babiri. Bani ababadidde mu bigere bateddewo nga replacements. Tumaze banga nga twogera ku ngabana ya keeki y'eggwanga. Museveni awutayogerawo, ayogera kimu. Abo boolaba bakola sectarianism. Abo bayawulawula mu mawanga.
byayogera tayogera ku ngabana ya ggwanga bano abasajja buli sekta yonna bwe tubaleka mu gino emyaka yonna egenda kuba ngeri under control nga bamawanga amala bagenda kwokya mpapula photocopy bwe bagenda okutuma okukola photocopy bwe tuleka bano abasajja emyaka gino etaano n'abategeeza bano abasajja bwe tudiringa nabo bayisirayiri bagobera nnyo omusaayi gwabwe kale ekyokulabirako kino Nobert Mao tata we mukyoli mama we munnalwanda ogwo musaayi gwabwe bamulaba ali mu DNA yaabwe basobola okumulekawo n'aliidinga naye nga bakimanyi nti bamuyinako akakwate bayinza okuba magic comfortable okudiringa ne Mao nga yali emimbali nga ye speaker parliament okusinga Anita Among Mao nyina muzaala muyima be bamu bamuyinako akakwate bamuyinako DNA tebaleka musaayi gwabwe Deni nga nzira wali Mao wembagambye nti nga ina babaka batanda ba parliament nga ne opposition takyabaliwanga opposition yakwata ekibiina nakola kibaita cooperation agreement ne government ya Museveni nayingiza ekibiina eri opposition temulabanga opposition nejjukira mu kaluka nakawedde nuposo fakati ina babaka na musanvu UPC ina babaka 10 FDC ina babaka 15 be babaka nga nsanvu n'aba DP nejjukira bana abali eno abamu bakozi ba Museveni abamu sibakyuka eva machi nti bali eno kati Mao abalira wano ekisooka Mao agenda kujja ne block vote eva mu Northern Region nga kyageza ko kulaba nga Northern Region eddamu okweddiza ekifo kya speaker ekyalimu omugenzi Jacob Oranya ate abantu bo mu Northern Region eva machi nti ba NRM basobola okukkiriza ekyo ne babakinga Nobert Mao deni bojja mu Eastern Region waliwo otawulwa Anita Among ne Kadaga abo tebaliddamu kukolagana ku nsi kugulu ne mu Kabuli abo tebakwatagana kati Kadaga olwedde amaze okufuna interest kwani gwagenda okuwagira n'abantu abava mu bitundu ebya busooka kati Anita Among wasigadde wali ebukedde yawavaawo kakiriki kalina akali awo deni bojja mu Buganda Museveni yabba akalulu kaffe nga bwe yasobola n'atusinga ababaka mu Buganda kyekibiina kisinga ababaka abangi mu Buganda nejjukira mu Buganda bano abantu bamuyinako ekkonda ery'obutabakkiriza kunyonyola nsonga zabe nga Museveni ali mu Buganda ekyo bakyogera nti Anita Among afuuse buli kimu mu NRM atulidde buli structure ya NRM yefudde kamala byonna bamuyinako obusungu nabo bamulinze denifa abanupu tulina obuzibu na Anita Among tetusobola kukolagana na Anita Among ku makya waggulu oba ne mu Kabuli ne mu ggulu twamukyawa kati wagira wadde ekigambo no permanent enemy in politics tinupu nga talina candidate agenda kuvuganya ba speaker wa parliament egenda kuddawa abeva machi ti Mao mubi nnyo tetumwagala ne bwe kiba nga agenda kutuwangulira Anita Among abanupu basobola okubakinga Nobert Mao agenda kuva mu Buganda nga agiwangudde kafunye abanupu n'aba NRM abanyiivu then tugenze mu Western Region kati Mao ate wona agenda kwegirisa nga kigotantula lwaki nti nyina muzaala muyima tiboteka wa Anita Among ne Nobert Mao mukali kembagambe bana abasajja bagoberera deni yaabwe tebasobola kuwagira Anita Among nga waliwo Nobert Mao kati wana asevinga Anita Among ye Museveni ya musevinga era Anita Among oteke emigugu mu ddiiro mukazi gwe Anita Among wabo akuwangula kalulu kano kuwangula ntebe ya speaker yegenda okuba most expensive campaign eri ebaddewo mu nsi yonna yetaga billions and billions of money okuwangula akalulu ako ebyo bibalo byange kunobuza Nobert Mao yina babaka batano ani akugamba nti lemera mulesi ani agamba lemera mulesi paye Museveni agatwakuwagidde Museveni bwatu bwako ene webuza bana abantu fa Museveni tumanyi nti akozesa abantu n'abadampinga deni mute mukiraba mu abakola naye Museveni bwatu bwakola ebintu byo is a hypocrite ekirala nti Museveni kyageza kati okutegeeza ensi yonna kwogezako okuzimba image ya government ye nti egobera demokrasia mukali ke nabagamba nti Museveni okuleeta Nobert Mao okumubakinga abeere speaker kimukolera nnyo okusinga nga Anita Among yatuddewo Museveni bafunye ekyokuwoza gavumenti gye mugambe etaliimu demokrasia ne speaker wa parliament ava mu opposition wa DP enegenda kubanga liwadi Museveni gyagenda okuwa Mao akoze omulimu omunene okulaba nga asanyawo ekibiina ky'abajjajjaffe kya DP okukimalirawo ddala ekyali kyalema Museveni
kuba DP gye mulaba yakwata ku buyinza ndozo omwaka gumu nebuta ne emaze emyaka egizuka mu nkaaga nga weeri mu Africa tewaliwo political party enkadde nnyo etakwatanga ku buyinza nga DP ebadde ekyaliwo bw'otunya ekyama kya mapinduzi eri mu buyinza okay bw'otunya ANC eri mu buyinza ne DP yakwatako obuyinza omwaka gumu bwe guti nebuta ne emaze ebbanga lyonna ngeri existing nga weeri kati Museveni nakole ebisoboka byonna okulaba ng'ekibiina kino akisaanyaawo kwe kufuula omukisa ku ono omwana waabwe gwe bazaala mbawu n'akwata ekibiina n'akiyogayoga n'akiyingiza mu NRM n'akisaanyizaawo ddala n'omu wa DP bwemala gino emyaka 5 ejja kuba eweddewo tegenda kuddamu kubeerawo kati mwabali abatunuulira ebyobufuzi nga bwe mbitunuulira tetukkanya ffe na Anita Amongo naye tulina interest enene mu parliament. Anita Amongo waali ne Mao waali tugenda kuwagira ani kwa tujja kulonda tujja kuzira tugenda kulonda ani kati awo Mao wayimiridde tuzo kwa tetumwagala nenga tumwetaaga for a cause kwa mujukire bana basajja abayizayira abanalwanda balina engombo yabwe egamba believing in the devil you know is better than believing in an angel you don't know awangala isa abasajja kabaka